agakagwawo era nga bye bigenda maaso mu ggwanga lyaffe Uganda. Omukulembeze waffe ow'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni nti nno ali mu mbeera mbi nnyo eyeeraliikiriza ewanise emitima gy'Abannayuganda. Kati nno bineeno bagamba nti abantu abamuli close babadde tebakkirizibwa kubanga bafulumya information eno nti omukulembeze ali mu mbeera mbi olw'okwerinda kw'eggwanga, olw'ebyokwerinda by'eggwanga babadde tebalina kubanga babifulumya. Naye munnange abamu kwabo bavuddeyo ne baklarifyinga ne bagamba nti munnange omukulembeze yandibeeranga yafunyemu obulwadde obutonotono era bw'atyo n'afuluma eggwanga erya Uganda abeerenga ajjanjabibwa mu bunnambiro. Wabula ate mulimu abamu abamukubye ebifaananyi ebitandise okutambulira ku mikutu gya internet nga batandise oviewinga ebifaananyi ebyo ne bakulaga nti omukulembeze waffe munnange obulwadde buzenga bumulya. Abamu bagamba naddala abo abamu badde ku lusegere ngamba ba ministers abo bonna bamusavinga bavuddeyo ne bafulumya eggulire erigamba nti no omukulembeze yagenze mu lusirika oba yagenze mu kwewalama oba kye tuyita yagenze mu quarantine kubeera nga yeesosola, yagenze mu kwesosola aleme kubanga atambuza obulwadde bunene obwa covid obugambibwa era obwalangiddwa nti bukomyewo mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Kati nno gano amawulire iffe tetugenda gawakanya lwa nsonga tetuliiyo. Obulwadde buno obwa covid munnange bukyaliwo mwena ababadde mugamba nti oba bwaggwawo baki obulwadde buno bukyaliwo era nga ne muno mu ggwanga mwenkola erya Saudi Arabia ensi yavuddeyo neeranga nti nno emyezi 6 okuva kati obulwadde obwo bugenda tandika okubanga buzzemu okusaasaana era bagenda kukozesa buno obudde obuliwo muka short period kana abaana nga bawumudde batandika okubanga bateekawo measures okuli okufuuyira ebirime, okufuuyira companies n'ebintu ebirala akawuka kanene okukatta. Tugenda batwalako mu katambi k'omukulembeze omuntu eyavuddeyo nawa analysis ku mukulembeze yenze Sheila Adita. Twekuumireko ku channel eno go subscribe yenze kwata ku notification bell kikulu nnyo buli video kye tuteekayo esobole okutuukako oleme kubanga omissinga out. Commentinga according ku ngeri gy'olabyemu video n'engeri gy'ogitegeddemu. Commentinga tumanye ki ky'olowooza endowooza yogunga omuntu. Insisinkanayo ku Instagram page yange jangu ku Instagram onfollowing gwayagala okunkubirako ojja kunkubira ng'osinzirireyo ku TikTok kwenjine ku Facebook page kwendi. Katugendeko mu katambi kaneno ate era tukomewo. Museveni is on his deathbed. Kigina kubeera kizibu nnyo Museveni okuddamu olabika mu bantu agenda kuba asindika ba minister banabanja naye muno ye agende bwayimirire atandika okugererya abantu ajja kugwa ekigo ky'amaanyi wansi omutwa gukoona eri ku madaala ensingo emenyeka ekyo. So bamugambye muganda waffe si muganda waffe njogera mu style ya dokita nga dokita yamugambye muganda waffe oba yagala obulamu toddamu kuyimirira mu bantu nti dakika 10 dokita yamugambiddewo togenda luweero alina okutambula batambule naye bamugambye tajja kumalako ebyo bye bamakinga ebyo ajja tuuka wantu atandika okussa ng'embwa tuhagwe bugwewa kaputi bamugambiddewo tugeza because tosawa kusukka dakika 5 ku 10 ng'oyimiridde ogenda kugwa ekigo. Naye omusajja akulaga ino omululu akyayagala kufiira ku ntebe akulaga ye entebe bamuzaala nayo akulaga ye entebe eno yagisika kugamba it is time up every day tubagamba newe mukola ki nobanga yeggwe master obokubba obululu nga yeggwe gwe basinza mu nsi yonna nti ono ye mukubba obululu akwata number 1 time yo betuuse muganda wange there is nothing you can do about it. There is nothing you can do about it. Bagezaako buli kimu at this moment byaganyidde ddala. Yani bamugamba just wait for your time. Katayimu obudde bwo obusembayo era temwewuunyanga buno obudde obusembayo ajja kutandika okweyisa ng'omuntu omulungi. Yose obulamu bwe buli matigga.
Atanaba kubanga onfollowinga ku Instagram ogenda kubanga osubwa ebintu bingi nnyo kubanga ensonga lwaki nabagambye mujje ku Instagram erimu mwena mwena abagala okunkubirako nga gwe oyagala kunkubira naye nga bulijjo tolina access Instagram page yange Eva ebeera open jangu onfollowinge essimu yesobola okubanga eyitamu keeko nno akatambi ak'omuvubuka eyavuddeyo n'akakasa n'agamba nti nno banange omukulembeze ali mu mbeera mbi ebifaananyi tetugenda bissaawo waneeno lwa nsonga byesisittaza ebifaananyi woba obirabye byesisittaza n'okutiisa bitiisa kubanga ebifaananyi ebirabika mu butambi biraga nti nno omukulembeze atandise okubanga avunda omukono sikirinaako bukakafu bino bifaananyi omuntu asobola okubidawunloadinga anywhere oba ku Google oba n'abijja yonna gy'ayagala n'agenda n'abigatta n'abiteeka ku bifaananyi n'abiteeka ku mukono gw'omukulembeze oba ku mubiri gw'omukulembeze ekimenya amateeka iffe tetwagala tumenye mateeka twagala twogere bwogezi tulabe twogere bwogezi kyofulaba mbatirawo buli obutambi bwabo abantu abeeyogeredde obutambi obwo ne tubulaba ne tuwuliriza bulungi kyekigenda maaso naffe ne twongerezaako bwongereza yensonga lwaki nteekawo obwo obutambi obulaga nti nno omukulembeze Bambi Embeera Mbi nze musabira ekintu kimu kubeera nga asuuka ebintu bingi nnyo ebibadde bigenda mu maaso ayinza okuba nga ayinamuko ne stress tujjukire nti nno ekisaawe kya Uganda teekako ne embasi ya Uganda mu ggwanga erya Sudani bibadde anda nga bayakwatibwa abatuju nga babiwamba era nga abannayuganda nga ffe nga tetukyabirinako obuvunaanyizibwa lwa nsonga bamundu bamukwata mundu baali bawamba eggwanga nga bawambiddeko embasi ya Uganda kwe batandikira teekako n'ekisaawe nga bakikwata munnange nekireetawo akasambattuka nti ebyama bya Uganda byonna eggwanga lya Sudani bye libadde ate nga libikutte nga byeyambisiza embasi ebyo byonna byandibanga bikyabadde bitwadde omukulembeze ku Obunkeke ate oluguudo luguddemu e Masaka ate amazzi gasaze ate bino ate biri eno biri ndowooza musajja wattu pressure n'ebeera y'amaanyi okukakana munnange afunyeemu embeera enzibu ku bulamu bwe ng'afunyeemu embeera enzibu ku bulamu bwe ng'omuntu omulala yenna naye tumwagaliza ekintu kimu asuuke amawulire gano eno gakyali lo mu bantu ba bulijjo kubanga gasobola okuleetawo akasambattuko abantu abaagala okuwamba eggwanga ne baliwamba mu bunnambiro kati mwena mmanyi ki kye mulowooza naye sifuddeyo tugenda kisinganawo mu comment section wabula ate waliwo akatambi kesaagala kuvaako nga sibawadde naddala mu mwena bankuba kyeyo abamazeko contract ng'ozzeeyo ewaka bw'oba ozzeeyo ewaka bino bikulu njagala obiwulirize katugendeko mu katambi tuwulirize ebyo ebikulu bye ndi mu kwogerako ate era tukomewo nabyo tubiweeko endowooza ngaffe abakyana eno nedda mulina okubeera nga muli balamu bulungi mugende mwekebeze sirimu gyali ataaluma buno obuvubuka bweno tebulina yadde 10 eyandibadde ne ssente mu wallet alina sirimu mu musaayi abeerawo mu mwerimbe mutaddemu n'obusente bwo ng'okyali eri mwerimbe ojja asobola kubba ekiwuka kwesunda weekumi emyaka egi nosooka weesunda ng'ekyo ekiwuka kigenze nga lwokikutte mwekuume ngamba mu bakadamu abajja e Uganda n'omuyima nsigenda kuddawo ntandike bane gundi mulwadde bane yuno yali follower wange bane yali yabankula ivuza nga asesema ayagala baafu owulira kimanye empeko ozimira paka olwolifa ne wano weekebeza omulundi gumu kati okwekebeza omulundi ogumu nga tonnaba kwegatta speed n'osala omuliro paka ng'omaze okumanya status ya patanawo n'okumira empeke paka lwolifa londako kimu nzeka nenywera ekijaja agamba ati alava azikoona show senga waakuno tababuulirira sirabangayo live ng'ababuulira nti sirimu gyali akanya bafunira basajja oyo omukazi ansobera naye nga n'ogamba nti muna ddala muna buzibu ki obwatuuka ku muna nze dde n'ogwokubira nga amasimu buli lunaku
Muna oli London nze deno ndi Uganda ekituufu njagala nnyo okuyamba Muna era ngenda kuyamba olunaku lumu. Tulina kudda e Uganda batukuba amatooke jangu segambye nti bajja kukuba bajja kugakuba amatoke bajja kugakuba mu bitiibwa bayina n'okukubira mu mmotoka ng'okomawo naye after amatoke what next after that matoke ngomaze ng'ekyoyo kikuweddeko lubuto lubuto ki big up to the nose mom tuonye tunya boy sinabikola lero sinabikola boy enkuba ebadde etonya kanzije mujja esweta eno enkuba ebadde etonya nga mpewo nyingi naye kati katudde ku oligino tudde ku nnono. Omuvubuka oyo gwensembezayo mu katambi mwena mumumanyidde no official yavudde n'abanga alabula abantu bakyeyo mwena mubeere nga mumanyi ensonga zino ate these are mere facts nti nno obulwadde bungi nnyo si mu Uganda mwokka wabula ne mu nsi zetukoleramu era nga tusiiba tubagamba nti muteekewo protection measures eri mmwe mwenna abakozi eno gy'ozze okukolera oleme kufunayo kirwadde ebirwadde gyebiri bingi ebyenjawulo osobola okufuna ebirwadde kati nganze ekirwadde ekyankwata ku mutwe nefuna ekirwadde ekya yeast infection ng'ekwata scalp ntobye n'ekirwadde kiganya okuwona however much enviri zitandise okumera naye nyonoonye ssente millions ne millions zennandikutte okugulamu poloti mbadde nejjanjabira nakati bikyaganye era nkyayinamu obwo obuzibuzibu ne wabawo ebirwadde ebyokulwala kansa kulwala siriimu kulwala kafuba kulwala ebintu bingi nnyo ebirwadde ebiri eno nga ne treatment teriiwo oba nga tennaba kubanga efunika kyovula bato bagamba mwekuume wabula ate wemufuna chance ozzeeyo ewaka ng'oli mulamu ossa kyentegeeza weekuumire ddala nnyo kubanga eno ojja kutuukayo tandika okwegabagaba olowooze nti oli waka weegabira basajja bawaka bagende bakusiiga obulwadde ng'ate n'ebirooto byo tonnaba kubimaliriza ekintu ekyo kiruma nnyo oyina ebirooto gwe ng'omwana omuto omwana ow'obuwala oba omwana ow'obulenzi oyagala kuzimba ku nnyumba efaanana obulungi owase omukazi omulungi ozaale ku baana ogule polotisi ogule emmotoka ogule bizinesi ogule amataka laba omuntu wakumetta ekirwadde ekyo kikutuuze ku ttaka kikumalemu amaanyi kikujja ku birooto byo igwe yandimaze obudde ng'okolerera birooto ogenda mmala budde ng'ate okolerera bulamu kwejjanjabisa kikuteeke mu kifo kimu kyovulaba tubakomako ne tubagamba mwambale teweerabira kwambala kapiira teweerabira kapiira oba oli mwana muwala oba oli mwana wa bulenzi omusajja nga talina kapiira tomuggira mu mpale kwegala gamba no tomuwa naawe omusajja omuwala atakkiriza kapiira muleke ogende n'abo abagenda n'akapiira sinakindi ekisingawo obulungi kwe kugenda ku musayi ne ku musayi tekimala musobola okwekebeza leero ne mulowooza nti nno muli seefu omu ku mmwe n'atandika okubeera abaliga okugenda eno n'eri n'atandika obwenzi okukakana eyajjeeyo ebirwadde asobola okugyayo infections mbi nnyo naddala nga zituuse ku mwana ow'obuwala nti wezikuyingira munda ne zitafuna bujjanjabi zikula wezitandika okukula ng'otandika okuvunda munda abamu ku bo bavunda ne nabaana ne bafundikira nga nabaana bazibajjeemu olw'okuba nga zivunze abalala ne mutandika okuvaayo envu nnyo abalala ne zibasala obusuwasuwa bwonna okukakana tokyasobola nakufuna lubuto yadde okuzaala ne ku balenzi zisobola omukosa n'alwala akantu ke ak'obulenzi omuggo ogwo ne gulwala ogwa musa okukakana gutandise okuggwamu amaanyi guserebedde ku vidiyo eno njagala manye endowooza yo nga weeyambisa comment section jjukira embagala nnyo yenze Sheila Adita.